emboozi eno twasooka kugikulaga mawulire agataliiko nfufu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde abatuuze b'ensambya Gogonya zooni 1 bwe baatuuza olukiiko mwe baagobera Dokita omutendeke Henry Ssentongo ku kyalo nga bamulumiriza okubayigganya. Kiro ekisawa yimu ndaba samani zimpita mu kooti. Bamuwa ennaku 30 ng'akyamuse. Saba obukulembeze bututaase Dokita. Kati ne Dokita Ssentongo addukidde ku poliisi n'awabira ssentebe w'ekyalo kino Michael Lutayo Orlando eyakubiriza olukiiko mwe bamugobera ng'agamba nti yakikola mu bumenyi bw'amateeka newankubadde lwetabibwamu ab'ebyokwerinda okuli Oswa poliisi ey'e Kabalagala Bweyanja Yona Diso n'abalala. Ssentebe Lutaya n'abamu ku batuuze poliisi y'e Kabalagala ebawandiikidde ng'ebayita beeyanjula oluvannyuma lwa Dokita Ssentongo okubeemulugunyako. Ssentongo eyita Dokita gwe ntamanyi era tamanyiddwe ku kyalo awabidde Mr. Orlando chairman waffe. Mutwala ku polisi tumanyi oba ayagala amusiba amuvunaana musango ki. Bino olugudde mu matu g'abatuuze bazambalidde ku mugongo ne bamuwerekera nga bamaliridde nti wekuba kumusiba basibe ekyalo kyonna kuba ssentebe yali alwanirira bo obutalisibwa kakanja. So abantu b'ekyalo tusazeewo okumuwerekera kuba abadde agamba agende eka ne tugamba tulina okukubeerera gwedoozi yaffe katambule naawe tulabe kibagenda okugamba. Tusazeewo tumuwerekere olwa Dokita Ssentongo Henry gwe tamanyi ku kyalo teyeripotingangako wa chairman agala goba batuuze ku kyalo abalina bu business obutono ku kyalo. Kyonka yatuuse ku mudaala gwange akadala mbadde nakakatandika kamaze wiiki namba angamba akadala nkajjewo abaana mbatwale. Twewola bulooni butulemera n'okuzaayo mu kifo bye tukolera balandlord batumanyi oluusi batugumiikiriza naye Dokita ajja muve mu kyalo wano ab'obubaala sibaagala tulyewa looni tunazisasula tutya. Abatuuze bakwatiridde ku kkubo nga bawerekera ssentebe era nga bwe bawera nti Dokita ono tebakyamwagala ku kyalo kubanga yabasangako nga neewa ssentebe teyeeyanjulayo ng'asenga. Bekikwatako gavumenti mujje mutuyambe ku mwami ono atuvire ku kyalo. President Museveni kubera omulango veeyo tuyambe tujjewo n'otujje ku omuntu oyo mujje ku kitundu kyaffe. Tugezezaako okumuyita mu nkiiko z'ekyalo tuteese naye atubuulire ki kye yeetaaga ku kyalo yagaana okujja. Asazeewo obusazi buli kimu akikolere mu kooti nayo gy'atagenda. So tusaba bekikwatako bonna RDC. Nafunye ebbaluwa ezimpita mu kooti emakindye okuva wa mwami Ssentongo Henry omusajja gwe simanyi. Ssentebe bw'atuuse ku poliisi abatuuze basigadde bagumbye ebweru we bamulindidde. Wayiseewo akaseera n'akomawo n'abategeeza nga poliisi bw'emwetondedde nti ebbaluwa eyamuyise okweyanjula Dokita Ssentongo yagiyisa mu musirikale ow'eddaali erya wansi yali tamanyi kigenda mu maaso. Ndowooza ebigendererwa bye omuntu wa wansi aleme kufuna bwenkanya mu nsonga ze zeyataddeyo. Bano bamusabye yeddireyo awakaawe. Nsaba landlord nga bwe wavaayo n'enkutegeeza nti omupangisa wo tewamunyanjulira era simumanyi badde nsaba gavumenti ekwatizeeko omusajja ono asooka abe mu kitundu. Kyokka nga tebannagenda ku poliisi basoose kusondera ssentebe waabwe ensimbi ez'okulya kubanga abadde mulwadde era nti singa abaakwatiddwa abajja kuzeeyambisa mu kaduukulo. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.